abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Ensi ya Cameroon etambulira ku nkola ya Bungereza wamu n'eya Bufalansa. Wabula abantu ekitundu kya Bungereza abawera ddala ebitundu 2 ku buli 100 mu lino eggwanga be babadde basusulibwa okumala akabanga. Mubaddewo obutali bumativu mu bitundu ebyali bitwalibwa Bungereza ng'omwaka oguyise abasomesa ne bakulida mu kitundu kino beekalakaasa olwa gavumenti okwagala okukyusa enkola y'amateeka eya Bungereza okugizza mu ya Bufalansa ewamu ne namungi w'abasomesa mu Lufalansa okweyiwa mu masomero g'Olungereza. Obufuyo bwavamu bwawaliriza gavumenti ya Cameroon okusalako omutimbagano mu kwesasuza. Ekyakusanya ekibuga ekikulu ekya Boa mu kitundu ekyali kitwalibwa Bungereza ng'era kimanyiddwa nga Silicon Mountain olwa bizinesi ennyingi eza tekinologiya. Omutimbagano gwaggolwawo oluvannyuma lw'ebibiina 2 okuwerebwa mu kitundu kino ng'era bamu ku bakulembeze baasindikibwa mu kabulamuliro. Bannamawulire okuva e Bulaaya nabo ne bakangavvulwa olw'obutagwandika ku mbeera eyaliwo. Omufirika eyasooka okuwangula empaka za Google Annual Coding gwe bayita G-Coding Bar yaliwo amukisa nnyo nti omutimbagano baaguggyeko nga wakayita olunaku lumu okuva ku nsaleesale w'empaka. Wabula tebyali birungi eri omuwanguzi wa Miss Cameroon Nalulungi Julie Franklin Chege okuwendowooza ye ku kuggyako omutimbagano kyamusubya engule ye. Naye okuggyako omutimbagano mu Cameroon kwefuulidde gavumenti ng'era abantu mu nsi yonna beeyongedde okugiwakanya n'eŋŋombo #BringBackOurInternet. Liriko lyali lino mu muziki gw'omulamwa mu Liberia. Omusasi waffe MC Loy kaaga tutuuseeko. Wali owulidde ku lirikodi okuva mu Liberia? Ono ye mwana mulenzi omutontomi asaanikidde Monrovia. Ono emisana asabiriza ku nguudo naye ekiro ayimba music ow'ensonga mu bidongo. Emmanuel Dongo mu buto bwe yalwala obulwadde bwa polio n'alemala. Kojja we yali tasobola kumulabirira. Bw'atyo n'atandika okulabirirwa mu maka agateekebwawo gavumenti. Oluvannyuma yava mu maka okutuukiriza ekirooto kye. Oyinza okwebuuza ono yatandika atya okwerabirira kuba obusosoze mu bantu abaliko obulemu bweriisa nkuuli. Dongo ng'era taata wa mwana ow'emyaka 2 atoba butaweera okulabirira mutabani we abeera ne maama we. Emisana asabiriza ku nguudo okusobola okutuusaako abeewuwa obuyambi. Natemungu wabuzzaako eddiba ayimba ku stage naye n'awulira ng'omuntu. Mu ntandikwa ye yajeregebwa ku street naye ba code 146 bamuwaniriza mu ssanyu. Nannyini kampuni eno Takunje yamuwa omukisa bw'atyo n'amufunira producer yayise omuyambako. Kigambibwa nti lirikodiwa kufulumya akatambi omwaka guno ng'era we kigambibwa nti kamukamu gwe Muganda anaatera okutuukayo. Alinayo ne vidiyo y'akayimba ke akamanyiddwa nga Show Love nga mukana akayimba azzamu essuubi ery'abantu obutaggwamu maanyi mbu tebasobola. Tujja kugoberera enkola ya lirikodi mu lugendo lw'okufuuka rap store ettutumu ng'era tujjukiza nti tuli ba muwendo n'okusinga abantu kye balaba. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Loy nako gatutuusaako. Uganda etubye n'okusaanyawo enguuli etundibwa mu Buveera. Omusasi waffe Ras Judd kaaga tutuuseeko. Edesemba y'omwaka wahwere edistricti ya Gulu muyimani eriwulibwa lyowaragiyo mu Busashe n'entuko y'omwaka ono edistricti ya Adjumani nayo muyimani eriwulibwa ery'Obusashe haumanere Busubuura na minisita w'ebyobusubuuri Amelia Kyambadde mwalayira indi amimani omupango ono erihika ebiro 30 okw'omwenda n'abakulu erilo mu Gulu district imu n'abanyadiini n'abakulu be culture haumana abanyapolitike mubakahakana endwamu ey'omukulu nomucyangabyende ministry iri uhaweru waticha omwami 2 neshombule shabakasorokayo mwa revenue aliwe echikuloma byosi nirwanyisya etamireri siro omwami nyetu omwakara moja obwabubo mwa Buveera bukahambawa neritimibwa kusangwa wabiri butemikte hauma neritandya maka neryongero kwa bilwere ebikabaniko mwatamiro n'abameya oma district ye Kampala ne Wakiso nabo babiri hulucho murenge nerisabe gavumenti indirekere aho eri abakolibo bwabubo Buveera esho license nebindi bipindi nabyo byabirisukwa mupango ono obamenyero kwa district eye Gulu ne Adjumani. Ninje Ras Judd erilo kwa Newsbeat. Weebale nnyo Ras Judd nako gatutuusaako. Okwetoloola ensi yonna wabaddewo oluvuuvuumo mu kusaanyawo n'ennyambala ya bbuka. Abakyala Abayisiraamu be batera okwambala eno ennyambala nga bano baba babisse omubiri gwabwe gwonna. E Bulaaya ensi ezimu zaaweze eno ennyambala ng'era kati kye kibuuzo mu gavumenti ne ku mimwa gy'abannansi mu Morocco.
abatembeeyi baweereddwa okuddamu okwambala ennyambala ng'era kyakoleddwa mu ssaawa 8 zokka. Abayisiraamu be basinga mu nsi ya Morocco naye olw'okuba baali ttwale lya Bufalansa beeyongedde okwaniriza enkyukakyuka. Morocco ekubiriza abayisiraamu obutagenda wala na kwegatta ku bibiina bya bannalukalala. Abakyala batono ddala mu Morocco bakyayambala ennyambala ya bbuka ng'era kino ne kabaka waayo Muhammad ow'omukaaga kyamutadde akamwenyumwenyu ku matama. Morocco eyagala kutumbula ekika ky'obuyisiraamu ekijjudde obwerufu singa kye kisangibwa mu nsi ya Afghanistan ne Pakistan. Morocco tennassawo obuwandiike ku nsonga eno naye ng'eteeseganya sikyagenda mu maaso. Ab'oludda oluwabula gavumenti bagamba kino kyateekawo obunkenke okwawula mu bantu n'okulinnyirira eddembe ly'abantu mu ggwanga. Naye abalala bagamba kino kiwa abakyala eddembe ewamu n'okuva ku mpisa ezaaleetebwa okuva e Bunaayira. Ng'era bangi bagamba eno ennyambala si y'aba Morocco naye yaleetebwa okuva mu nsi z'Abawarabu n'epaatikibwa ku bakyala. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Kwame Ngoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma.